Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 897. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Amawulire mu ŋŋambo okuva e Mengo gatutegeeza nti Mayiga agenda. Era bagamba nti munnange enkiiko Kabaka okussa ne Walusimbi Museveni ze batuuza zimusattiza n'embiro za nkya ze batuuza obufuufufu. Kaakati munnange nga Uganda at large bwe ntyo nentandika okubeera nga zikomita yange ngitunuuza wano nawali okusobola okubaako munnange byenkusakirayo sayidi zeyo tumanye ddala Mayiga agenda. Munnange Omulangira David Kintu Wasajja akakasizza nga mukulu we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi enfunda nnyingi bwasisinkana Jebbi Walusimbi eyaliko Katikkiro wa Buganda. Ekintu munnange ekisattiza Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga n'omutaka Yusufu Walusimbi mbiro za nkya omukulu w'ekika eky'Effumbe. Wasajja yabadde ku kabaga ak'okujagulizaako Jebbi Walusimbi okuweza emyaka 8 egy'obukulu. Kano kategekeddwa emikwano abaku n'abooluganda ako Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba mu Kampala. N'ategeeza nti Kabaka yenyumiriza nnyo mu Jebbi Walusimbi olw'ebirungi bye yakolera Obuganda mu kiseera bwe yabeerera Katikkiro, naddala bwe yayimirirawo mu kiseera eky'okusoomoozebwa nga amasiro gookeddwa n'okugaana Kabaka Mutebi okugenda e Bugerere. Wasajja ategeezezza nti Kabaka yasabye Walusimbi okusigala nga ayagala Obwakabaka n'okubeerawo mu kiseera kyonna ky'abeera amwetaagira. Ensonda emmengo munnange zitubuulidde nti ku ntandikwa y'omwezi guno Kabaka yasisinkanye Walusimbi mu lubiri e Mengo. Ekintu munnange ekyasattiza ennyo mbiro za nkya alumiriza nti Walusimbi y'omu ku bamulwanyisa ku bukulu obw'ebika nga akimuteekako nti yalya Nsowole. Mu August owa 2024 kooti ya Kisekwa yagoba mbiro za nkya ku bukulu bw'ekika eky'Effumbe nga erumiriza nti yalya Nsowole, nti olulyo lwa Kasolo olulangira mu kika eky'Effumbe mwava temulina kuva balya bwa Walusimbi kooki, neeragira bekikwatako mu bwangu banoonye Walusimbi omupya. Ensala eno mbiro za nkya munnange egiwakanya n'ajulira ewa Kabaka. Ensonda emmengo zitegeezezza nti kirabika Kabaka okusisinkana Walusimbi yabadde amwebuuzaako okujulira okwa mbiro za nkya. Okutya kw'amaanyi mu nkambi eya mbiro za nkya kubanga Walusimbi
yakulemberamu abakulu mu kika kino okutuuza Mbwa Teyeewola ku bukulu obw'ekika ky'Effumbe wadde nga Obwakabaka bwagaana okumutongoza ne busigala nga munnange butwala mbiro za nkya nga omukulu w'ekika. Mu kiseera kino Mbwa Teyeewola gwe baali bataddewo okudda mu kifo kya mbiro za nkya yakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda n'aggulwako emisango gy'okubbisa eryanyi nga akyali mu kkomera e Luzira. Ensonda endala zitubuulidde nti Kabaka ayinza okuba nga yabadde ayise Walusimbi okwogera ku nsonga z'okugoba Mayiga nga anoonya musikaawe. Ensonda mannange zitutegeezezza nti Kabaka okuva bwe yassuuka obulwadde mbu abadde asisinkana basajja be ab'omunda naddala bakatikkiro abaawummula okuli Joseph Mulwanyamuli Simugirire ne Dani Muliika kussa baminisita abaawummula mu gavumenti ye. Omu ku baminisita yategeezezza nti Kabaka okumusisinkana yali ayagala kutegeera nsonga enkulu eziri mu bantu be naddala akongeri munnange gavumenti ye ey'Obwakabaka gyeddukanyizibwamu. Ensonda zongeddeko nti omutima gweyongedde munnange okutujja basajja ba Mayiga bwe bakitegedde nti Walusimbi era yasisinkanye Gen. Museveni amangu ddala nga yakasisinkana Kabaka. Abantu baffe mu State House munnange batukubye akaama nti akafubo ka Gen. Museveni ne Walusimbi katutte essaawa nga emu n'ekitundu nga tebategedde bye babadde munnange bateesaako kubanga kabadde kababiri nga Gen. Museveni obwedda munnange alabwako nga aliko abantu bakubira essimu nga bali mu kafubo ne Walusimbi bwe boogera n'amaana akwata essimu n'akuba. Kati ensonda munnange zongeddeko nti Museveni ayinza okubeera nga yabadde alagira omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule ey'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Ramadhan Goobi okusasula Walusimbi ku ssente ennyingi z'abanja gavumenti. Kampuni ya Walusimbi y'emu kuzaddaabiriza State House ey'Entebbe mu 2007 nga musajja wa Kabaka ono abanja gavumenti ssente nnyingi okuva munnange ku ntandikwa y'omwaka guno abadde anoonya Museveni amutaase nga bamanerinda baagala kumukwata kumusiba olw'okulwawo okubasasula ssente zaabwe ze baamuwola. Bano waliwo bwe baali bamufundirizza ku hotero eya Popopo mu Kampala waatera okuliira ssente n'okuwuuta munnange ku kyovu ne bakulu banne okuli omumyuka wa Gen. Museveni eyawummula Edward Kiwanuka Sekandi okusimadduka obutakwatibwa munnange yabuuka kikomera n'adduka. Kati munnange abalala bateebereza nti Museveni ne Walusimbi akirabika baabadde bakubaganya birowoozo ku nsonga y'emmwanyi. Abakulu e Mengo n'abali ku ludda oluvuganya gye baagala munnange okukozesa okumukyaya mu Buganda nga balumiriza nti okuggyawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority UCDA ayagala kwavuwaza abantu ba Buganda. Museveni pulaani ey'okugaggawaza abantu ba Buganda nga ayita mu mmwanyi yagitandika ne Walusimbi wabula oluvannyuma baamugoba nga tannagituukiriza olwo ne bagikwasa Mayiga mu 2013 ng'alidde obwakatikkiro. Walusimbi tannaba kubaako kyayogera ku nsonga eno wabula ye eyaliko minisita Emmengo ow'ekitiibwa Israel Mayengo ategeezezza nga bwe yakubirizza abakulu abantu
abeetabye mu mukolo ogw'ekitiibwa Dan Muliika nti bano yabadde ayagala alabe oba munnange bakyayagala Mayiga ku bwakatikkiro, wabula yawuniikiridde nga abasinga munnange bawanise nti bamukooye ku bwakatikkiro.